Ng'atusemberera okulonda kwa bonna okwa 2026, abantu ab'enjawulo batandise okwesolayo bavuganya ku bifo eby'enjawulo era bangi bakubisizza dda ebipande nga biraga ebifo n'ebitundu gye bagala okwesimbawo oba oliawo batuuse obuweereza obw'omuggundo ku bantu. Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga, omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu b'e Nakawa East, ng'okufuuka omubaka w'ekitundu kino yamegamu na NRM Frederick Ruhindi gwe yawangula n'obululu 3,163 mu kulonda okwa 2021. Balimwezo okwesimbawo ku kifo kino yali meeya w'eggombolola y'e Nakawa ng'ekifo kino yakimalamu emyaka 5 mirambirira. Ono alangiridde nga bw'amaliridde okwesimbawo ku kifo ky'obwa Lord Mayor wa Kampala ekirimu munnamateeka Ssaalongo Lukwago mu kiseera kino. Kakati saayingira politics nga njagala sente. Ku kifo ky'obwa Lord Mayor kyengendako n'ekifo kya bubaka bwa Paalamenti kiwa ekisinza sente. Bubaka bwa Paalamenti bulina sente empitirivu. Era mbadde nfuna akasente akamala amazima nga sisobola kuva nawo. Naye ngenda kukola service delivery. Ngenda kukola buweereza. Obwo bwe nninamu obukugu. Ne America bwe yannonderako nti mu bakulembeze mu Africa mwendi. Entebe y'obwa Lord Mayor ezeevuganyizibwako bannabyabufuzi ab'enjawulo kyokka bano Erias Lukwago azze abawangula. Ono ekifo kino kati yakakimalamu emyaka 15 ekiteekawo olusozi Gambalagala eri oyo yenna ayagala okumusiguukulula. Kyokka Balimwezo agamba nti yakola ne Erias Lukwago eyabeerera meeya w'eggombolola y'e Nakawa era ye yasooka okuweebwa omukisa okukulembera akakiiko k'ebyenguudo mu KCCA nga nabwe ekityo kyamuwa enkizo okumanya engeri Erias Lukwago gyazannyamu ebyobufuzi. Muwa nnyo ekitiibwa era mwebaza byakoze emyaka 15 nga Lord Mayor. Naye tukkirize wabeerawo n'abalala bayigidde ku ye nga baagala okwongerako ku ekyo kyakoze eki. Twagenda kundaba nga ntyobola Lord Mayor kubanga njagala kuleeta bye ngenda kukolera bantu. Nze muganda wo Balimwezo kumbi tuwekanya emyaka. Nze ngenda okikwatamu njagala okinkwase. Yankwasa obwagundu bwa ssentebe bw'enguudo za Kampala. Mu bulungi nga we yampa kiri akinkwasize ddala ne kino nkwatire ddala kirume ndyokenda baana aleete fudde mu Kampala. Ono wakwesimbawo ku kaadi y'ekibiina ki NUP era amawulire ageesigika galaga nti akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwanzeeko dda eddusu okubakwatira bbendera ku kifo kino olwo mu kitundu gy'abadde akiikirira ekibiina kisseeyo omuntu omulala. Balimwezo agamba nti okwesimbawo kwe ku kifo kino kyakwongera obuwagizi n'ettutumu ly'ekibiina mu Kampala. Genda mu kakiiko ka Presidential Affairs Committee obuuze nti abadde asakira Kampala ye tewali nguudo zesakidde banze mbadde shadow minister nga njagala service delivery nnyikire. Ono si ye muna NUP yekka agenda okwesimbawo mu kifo ky'obukulembeze ekirala wabula ne meeya w'eggombolola y'e Makinde Ali Kasirenganda mu Lyanyama eyeesowoddeyo okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti akiikirire abantu ba Makinde West. Abanteekateeka be baŋŋambye kati yingira olwokano lw'okuvuganya kaadi ya NOP ku bubaka bwa Makinde West. Mu Lyanyama agamba nti kati kisigalidde bakulu mu NUP okusalawo oba bamulabira ddala kubanga ebisaanyizo byonna abirina ebimukkiriza okuvuganya ku kifo kino. Ekibiina kyange kye kirina okulaba mu Lyanyama yeetaagisa mu Paalamenti kuba local gavumenti yo ngikoze era mbadde nkyayagala okweyongerayo mu local gavumenti. Bwe tutuukiridde bakulu mu NUP okumanya oba bano kituufu be bagenda okukwatira ekibiina bendera, ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya ategeezezza nti buli muntu alina eddembe lye okwesimbawo n'okweyagaliza ekifo kyonna. Kya buntu buli omu okuba nga yeeyagaliza ebifo by'enjawulo tetulina gwe tukugira kategori MP olina okulaba nga wesimbawo ebisanja biri ku bwa MP oba ku bwa kansala oba bwa meeya. Oli ye nga ye bw'awulira nti kati naali agadde okuvaayo nesimba ku kifo bwe kiti ate ekibiina tekisobola mugamba nti asigala wano ku kifo ky'oliko. Wabula Rubongoya agamba nti ekiseera kijja ekibiina bwe kigenda okukola okusalawo kw'enkomeredde kuba n'akwatira ekibiina bendera. Ekiseera bwe kinaaba kituuse nga bwe mumanyi process yaffe tujja kwebuuza ku bantu tulabe process gye tunaakozesa okulaba nga tufuna abakulembeze. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.